ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma Real time with Sugar and Faye. Faye nerero chako. Nabadde njagala Faye bamugobe. Ale yakoze iki? Takyakola. Kati gwe kola. Takyakola. Gwe kola. Ati ze wendi naye mba nina okukola nga bwendaga bakama bange nti yagende. Ati abantu abamu ne bebayita mayinza okuba alina ebyayita. Nga ta communicate nga nze ndi mate wayo balina okungamba kino na kino na kino. Leero ndi ne Hank Keys. Omuvubuka abantu ge batera okufaananya Makona. Mbu akopera ddala ebintu Makona byakola. Bwe bagamba nga nkoppa biki omukopa bino byakyaza abantu n'aba blastinga kati mbugwe naawe mb'osinzire ku Baba TV mb'okolenga Makona kunze naye ani yasookamu nze nnyina ekitanda Makona bamuwa ekitanda ekinene anti nze tebakimpa buwinzi nakibula simanyi we yakiteeka naye wamma lwaki okoppa Makona yakoppa nze actually takoppa nze Makona gwe ne Makona ani yasookawo munne nze olimba Makona yakajja Makona yali ku BTM nakolera wakati olubwama Believe TV wajiwulirako olina emyaka emeka Zubeda munyambeko omukyalo Believe TV yajiwulirako nti nkoppa Makona B24 wajiwulira BTM zakajjo. This must be ECOP on set. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh, yeah. Mwana gwe. Oyina emyaka emeka Keezi. Ejo gyennyini. Ayogera emyaka gy'oli musajja. Nedda. Abasajja boogera emyaka gyabwe. Ennaku zino tetukyajogera. Oyinza okuba nga basooka n'okolayo ku Believe TV naye wamala laba mwana ng'avuddeyo ng'abantu abuza ebibuuzo lwatu nga teyeeruma ntama n'ogamba kankoppa ono. Embuuza ye ey'ebibuuzo ekoppeka. Because nakulaba ng'olina gw'obibuuza. But nedda olaba tulina abantu bangi tuyinza ogamba smartphones in wrong hands. Tulina abantu bangi abali mu media ng'ebyaddala balimu because oba gundi amanyi oba mwana wakojja oba mwana wasenga nti abamu tebabisomerera oba tebalina that Makona yasoma amawulire yagasomerawa Makona munnamawulire mukubire mubuuzi yagasomerawa Makona yasoma amawulire bamusomesaayo ebyo Makona yasoma amawulire okay because Sugar olaba nze kino manyi omuntu ogamba nti okoppa gundi naye ng'olabira ddala even the way you present yanjawulo bannaye lwakyanzijjako alaka ali busy ino emergency bamujjonkera baani abamujjonkera gwe ogamba nti teyasoma amawulire njagala atugambe Makona ndi ku executive media oli kumpewo naye bampewo naye oli kumpewo gwe ani Makona ndi wano n'omwana bamuyita Hankeiza akolera ku Baba TV agamba tewasoma mawulire oli unethical and unprofessional Black Sugar wanji Black Sugar wanji nina interview ngendo okukola olunaku olw'enkya eri very important tudde okudiscussing ensonga ne bakutita bange ne bani ekyokubiri owuliriza njagala nkuddemu ebigambo byo bitompulira bulungi nina enkya interview y'amakulu ennyo ne Katikkiro ndi mu Plexi no nkitegeera Makona nejjukira nze ndikyaliwo mbasobola kulaba nga bakujjonkera Black Sugar mbadde nsaba
onkubire nga waliwo ebintu eby'amakulu bye tugenda okwogera. Bagambye oyogira bitalina makulu. Bagambye byogera tebirina makulu. Naye ate era okwogera sikubi sikyo. Wamma kale makola kasantegedde tebirina makulu. It is okay. Okay. Mujje. Bagambye byogera tebirina makulu. Biwa byabalamu amakulu. Tebirina makulu okumugamba nti yasoma mawulire ng'enkyalina interview yamanyi ne Katikkiro. Okay. Hey. Full figure. Ate nga Jjukiro yagala kubeera Full figure Katikkiro teyamurecognizing yagasomerawa. Nedda olaba wabawo omuntu ajja nafuna blessing in disguise. Nti ogenze ewantu n'oyiga okutambula n'embeera gy'okoze eki gy'osanzeewo. Bayire si mu bubi. Sigamba nti oba muwulirirako bubi. He's a good friend of mine. Sijjagamba nti ndi mumujjonkera nedda naye kati oluusi otunulira ebintu ebigenda mu maaso naawe olaba interviews ezange n'olaba ezize osobola okumbuulira nti wano nti mbadde nkugamba abantu be bagamba nti omukoppa ndinze bayira we olaba mbulamu buno olina kubeera ggwe nga ggwe omuntu tolina faanaganya muntu yenna lwakuba nti ekyenjawulo ekibeerawo mbeera nga maybe mulina level we muli batuuka ne banokolayo nti gundi oweeri ne gundi oweeri ne batandika okukola ki tulya nga kyampanya nti sometimes okoze tugenda mu maaso nti so muganda wange oyo simuyinaako bayithawe buzibu but nze kinnuma ng'omuntu nti omuntu adde eri n'agamba that guy is unprofessional lengera engeri gy'abuuzaamu abantu n'abantu abamu batidde okujja ku interviews but he is good naye bw'oba okola omulimu gwo oyina oba engeri gy'osooka okulowoozaamu before asking a question to Sugar or any other guest abazze okitegeera that's where the professionalism wegenda okujjira otherwise people are going to judge you kibalikuba nti kiri professional ndooza kyebali mutadde ku mpewo kyogamba buli station eteeka omuntu ku mpewo abeera professional era bekyaba tulina professional n'abakazi bangi abali ku media abakyala nga amazima gali nti naye bw'otuula ku show yo mulaba olabira ddala someone who is wrongly placed abakyala bangi omanyi oyagala olugambo kubagamba wandiika wano wandiika kubanga wetunagamba okuba obwama buganda ekikulu kyala gwe tomanyi tolina mmizi buzibu nze watuwandika n'ebintu wamma mbyogera tabyogera lugambo mmere ya mwoyo teekamu tonnegereza naye kumpa lugambo oyinza omugamba obuzibu sina gwe ngenda kugamba teekamu wano otonabe nga tuli mu kugeya neno ne Edwin olabe nina gwe kiki okimanyi nti mu media muno mosobola n'osanga omuntu yagasoma oyo ono teyagasoma talina gyali agasomye alabikirawo okimanyi nti mu media muno osobola n'osanga omuntu omusanga ate nno bulijjo nno kyuma kino owedde tweyongereyo olaba mu media muno kye nazuula bayira mbajja kiraba bubi naye nga ze nandirowoozezza abantu bandizzeko ko wansi ne batunulira abantu capability ye ng'omuntu kikyasobola okuproducinga ne tulina abantu bangi baemployees oba be bawadde that opportunity because of their looks naye ng'ate bwewulira byafulumya muganda wange wano tugamba lukusiga bamabina kwono okay kati oyogedde kyaki ekyamabina kyekyo tewali wa looks era ojje wegendereze media house ezisinga zonna abamabina babeerayo simanyi oba kyekisaaniza ekisooka no nkyemanyi we babeera banakuteeka ku TV olina okuba nga oli presentable ofananikako ng'abantu bananyumirwa okukulaba kyekisooka then ne balyoka bamanya ofulumya ki mukamwa ate bw'obanga oli presentable naye nga tolina kyosobola fulumya mukamwa ebiseera ebisinga oyo omuntu nasobola osigaza omulimu okusinga gwalina byofuluma mukamwa nga wakula ng'omuziŋŋoonyo temukyakonsidalinga muntu kyatuwa ebyo waliwo gwejjukira abawala bali positive very beautiful simanawo wali eyo but very stupid simalawo wali eyo balinga very beautiful but very dense anti abamu babeera bajja out of excitement n'abantu abaemploying abamu nga balina that excitement ate waliwo ne bano babbosi nga bagamba njagalawo obuwala bulungi nga buli wayita bwati alabawo ono ayisewo mweru ono wa kisambi ono wa bbina nga bebaagala so njagala clearinga air abancompearinga ku makona nti simamu we are two different people. One holds a degree, the other holds over what? I don't know. Hey! Because no, lutalo logenda mo ino kwambala giraffe. No, si lutalo.
I'm just being honest. To them obadde ngamba champanya. Bana bayawukanye. Naye nze kankubulya ekintu kimu. Champanya olaba wetwasoma history ne tugamba nti the fall of this led to the rise of this. The fall of Champanya led to the rise of ekibozi. Crystal Panda ajjatuuka ng'ekibozi kimulemesa n'otulo. Ngadda n'embuliri ne yeekanga ati. Linda gundi live zino katala bya mpaka omuntu bwe mbanga si kyayagala gikola nsobola ogireka. Anti kati obuzibu obuliwo nti these people ono Bruno yagenza okukola ekibozi ng'abasinga balowooza nti kyavudde mu kubeera nga tebakwataganye nani, which is okay. Naye gwe bw'otunuulira, was Bruno appreciated on Champanya? That's the question. I feel like from the gundi bwe yabadde atunyunywa Panda yatugambye nti nno bombi balina ebintu bye baagala ng'abantu. Oli yalinga yagala nnyo charity, ono nga yagala nnyo gundi events. Era oli yateekako ku charity eyiye. Bateeka charity ye era yagifronti nga yagiri mu maaso mu mitambo. Ye n'abeera eneki emabega nga musupportinga busupportinzi banaye tugende tufune kino kitegere. Era oli nateekamu efforts zonna buli kimu ono just nabira supportive nga ono wagira muganda we naye n'akola Champanya festival nga naye buli kimu yakikoze era ne Bruno baamuletanga muyimbi mbu n'asasulwa n'osasula bookingibwa nga zenga muyimbi era yamugamba ogenda kujjanga muyimbi nga kitegeeza Champanya festival awo kiba kitegeeza yali ya Panda. Anti nedda Panda tumumanyi ayina this Mpere festival. Owulira kitegeeza nti bw'aba yaleese erinnya Champanya ng'ate obadde okimanyi nti Champanya etambulira ku Bruno ne Panda kino ekintu kiba ky'abantu abakozi. Nalaba Bruno ng'ayogera n'agamba nti mulaba nze nkoze ne promotions ezisinga ku Champanya festival eyo. N'agamba nti abantu abasinga muyinza oba temulabye nze kyenkola naye Panda ye ekituufu akola ki akimanyi. So nze nange mulindabira ddala nga Bruno has not been appreciated that much. Naye nga oba weegendereza yalina lukusa ezireeta abakazi. Sebo ne Panda mulungi. Si mubi naye Bruno K. Sebo Panda mulungi. Bruno K bwe tujja ku nsonga ezitibwa Panda is cute. He's cute but he's not Bruno. He has a nice body. Aina kafesa akalungi. Tewanga weekubira bulanga nti bakakukyawa. Naye gwe ng'olina engeri gy'onyiriddemu nga bakukyaye. Tonja Samira. Naye nze kankubulire kati anti ndozo olabe bino bye nagamba producer olabanga guesting ayasama ebintu ebyo bijjako. Teri kintu kisinga kunsesa nga kugwa mu mukwano na muntu gw'omanyi atakwagala naye nga gwe ate bambi omwagala. Kati kyekiri mu kubonyaabonya. Omusajja akwagala kufunirako masannyalaze amaze okugafuna ogamuwadde temulina bulungi bwe mulinga yakwegaanidde ku live. Oba oba bulungi ki? N'abasajja baloga ne bawunza ne bakuwunzizza ate bagamba sima abakazi mutera kwekuba bupale olaba yabadde bambi yabadde misunderstood. Bino tibiiza tambula bino nga si bya ddala. Omusajja lwadde ku live bulungi nnyo. Lwaki omuwolereza? Because we are together no, and we are good. You're not together. Tobera kati kale ndi naawe kati ndi naawe. Nedda. Ndi naawe toyagala nnyo era sobola kubeera wotali. Katonja samira bintu bya kisimu. Katonja samira bintu bya kisimu. Omusajja wakera nga nakwegaana. Olaba omuntu gwoyagala toyinza mwegana shuga. Ne bw'obeera ogenzeewa ne bakubuuza. He was misunderstood. Ate ayogedde nange nze ne mutegeera which is okay. Tomulaba yadayagala nakola video ne mugamba no. Bino bibeerangawo waliwo abantu abamajja kuzuula nti olina omutima omunafu. Nti ajja kunnyonnyola mangu okoleki okakkane. Okitegeera. So kati gwe bw'ogamba mbu yanyinyonnyodde and I understood so what? Yeah. Tulinayo n'abakazi abamu nga emitima gyabwe giri awo giringa katishu. Yes, kati leka mbagambe eshofu kiri nti nkakubulire olaba kati ndoza ne producer kwa naita mwagala. Just obuzibwe nina nti mwenna omusajja nge mumujjonkera. Era mubadde nga munoonya yakabika anaakola. Teri kye tumujjonkera. Mubadde munonya akabika anaakola muzimbireko ko mugambe mulaba twagamba wololo we are good. Anti obuzibu obulirewo gwe bw'ogwa mulavu otijja nnyo kati kyekiri mu kubonyaabonya because ogenda wetulowoozesa nti ofunye malayika. Nze nakulaba nayagala okuwooninga omwami wange nodde eno kati wuuno yali ku profile picture kyokka baakukyali mujje asobola mujja wallpaper yuno yaliko buli wamu yali wena kundaga muntu ajja genda. Anti onakkiriza bukkiriza nti baakuzizzaako. No, we are good. It's oyagala tukole tutya. Tumukubire. Leeta simu yetogirina. Leeta. Sagala mukubire. Nedda tumukubire ayogere oba mukyali mwenna.
olaba bokkiriza olaba olina okukkirizanga mbulambu bw'ensi muno nti kino kibaddewo let me move on kyova olaba n'oli bwe yakuyisa ng'omwagala nnyo kati biki ebyo byetandise okukola olaba ng'omwagala nnyo naye Nze obuzibu mmanyi olina musajja shuga omu. okwagala ennyo okugenda kukusuula mbizibu yiga okweyagala oli mumukubira kuba kano ka baby ke wateekako n'oteekako obutima bwa love olina kyusa kayimoji oteekeko akamaziga it ended in tears it didn't end mpozi nawe oyagala kwegatta mukubire direct call mpozi kwegatta kuba jonkezi tuli bajjonkezi naye kifo ekituluma nnyo okulaba mwannyinaze nga amenyeka omutima naye nga noweebuuza ani amumenya omutima omenyebwangako omusajja aneba nedda tojja mmanyira musajja wange mukwano leka twogere amazima nedda Case. Olaba nti ndi mu smiling of course you're smiling ndi era tukimanyi naye munda amaziga gatonya tuyagala galaga anti kyova asagala omumanyire nnyo tomanyira bba wange ekyo kiveeko bane temwogera bintu ebyo nga ffe wali ffe yagenda kunzijonkera ate nga tuli bulungi temuli bulungi we are good ajje ku live obaddemu akola video endala clearing air tugambye nti baneze ne that is too much to ask nze namutegedde and we are good you're not good abaana bali ku social media tetugenda kolera kale ku pressure yammwe tudde nnyo ku kye tubadde tukola lwaki nedda mukolera bantu mulina otukolera weziri twagala message nga yeetonda gitulage nedda mumanyi bannaye munfuze bulala nedda kankulage message Zibeda message yino leka ngisome nedda temusoma chat yaffe olaba nagimwereza video nemukubira netwogera nangamba don't read that let me read no okay nemugamba ochegera na nemunyonyola nangamba nangamba I will make a video nemugamba no you don't have to nambuza why he was willing to do that video nze yamuganye message eri mu kwetonda nyabo message yetonda bu emoji obukaaba kyokka tekuli bigambo naye olaba sugar olina okuyiga ekintu twaliza muli oganye n'okola weeks meka katonneeyogerezaako mbadde mmanyi iye bangulira empale Zubeda yagambye kayerangire nga tonnagimulangira naye maama ono nga mweraliikiridde ate kiki tugenda jangu nawe otuule tukole jangu otuule oba sekyo mimi mugobe nze namulabirawo ng'ali incompetent you and unemployment are facing each other naye bannaye oyagala okulaga banno nga bwe bali incompetent takola olaba nze newaayo nenzija yaŋŋamba kati kagambe ebigambo byaŋŋamba wiiki ewedde yaŋŋamba mbunedde netugifise tuwumulemu oyo mutugifise wewagamba yiga okubeerako kati jangu tukole olugambo lubeere luto kati jangu tukole yaloze n'akomawo jangu naawe yaloze n'akomawo sugar jangu tugenda jangu tufundikire no tugende jangu siri mu modu zikola owulidde akyogedde ne mukama we waali singa kale engeri gye wayagala yataddeko bannaye yataddemu guys let's try my singa amagezi ge wali owa banno mu mukwano ge weewa naye ekinuma kiri eki oyagala nnyo okuwa abantu amagezi mu mukwano naye gwe n'amagezi g'omukwano muli muti ndowooza ozze kummanyira ozze kummanyira ozze kunjolonga abantu balabe nti nno siriimu nsa sitegeera bulungi naye omusajja abadde akutte bulungi bambi ne boolaba toyagala akaviiri okola ka mitwalo 3 akaviiri bulijjo era nali nkola mukwano kiveeko by the way nze endabika yange teri ku is not on any man. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nakuwa afuna akabasto ennaku zino. Banna ofaachi tugere maaso. Kaizina kakamanyiro kolese waneno tekakolawo. Si kamanyiro.
amazima akamanyiro kolese enugundi YouTube iyo siyo mama era sinagamba nti yange naye togenda kummanyira negwira bomuzungu ayine bina de bomuzungu ayine bina ate kyayawula muli mune hii kyayawula bulungi omanyi akusinga ekiwato lwakubuzibu ebintu ebyekisiru togamba bintu ebyakisiru tebalina basenga bwe buzibu bwe balina kivubo k'ekisiru kyogera ebintu ebitalina makulu nedda kati oli okugamba nti akusinga kino ate kyomanyira no sugar omwo mweyambalira galubindi noloza you've made it in life of course I've made toyinaamu yadde ebbiri mu nsawo nedda nzirina nziwa bakazi beeru jjako ebintu ebyekisiru nziwa bakazi beeru mukwano laba jjako ebintu era nze omuntu addawo n'agamba nagamba omuntu ena wayogera ku langi yange ojjako ebintu nedda jjako ebintu ebyekisiru kati yakulagira be byaggobya ne kululi nedda olaba obuzibu bw'olina nti gwe osuubira abakazi abiri bwowe ebbiri si bbiri nno mukwano mba waneesinga kati gwe nsobola okwokya ebbiri kati mukwano kakubuli tosuka ate kati ogenda kugula kizigo ki era ogenda kugula vaseline weesiige gundi najibu kiki najibu ali mukunvuma ate kati kiki waliwo akusinga okuyisamba n'eggaali kaizi oyinza okuba nga osembye kujja leero nkoze eki ate mbadde njagala obeeremu amagezi obeere nga tukukyaza nkoze eki kola ebintu ebirimu amagezi ebintu ebimu tutuddamu kugira ebintu byakisirusiru tuyogera ebintu byakisirusiru tuddamu kola ebintu byakisirusiru ogenda kujja nga waweetika bwetisi buli ebyo ebintu ebintu bya langi nabyogerako ddaana eno ne mbagamba bwe mba munjogerako ekyalangi ne mutakyogerako I'm dark but I am beautiful, bitch. Of course I've not said that you're dark and ugly. We are just talking olaba enaku zino I dare nkudayaringo ndagayo mukazi wane no bwati muleti ngasobola okulabika obulungi ng'asaza enviiri naziteekamu tinti bwe babeera nga tebalina mitwe gitali minyige daba bwamunoonya daba laba bwamunoonya daba aliwa Chichi wowe chichi tobanga wali omwana wo wabendi era ebyo bibawoza simanya ate sex before marriage wamala dda gwe yajjako Gloria gwe yajjako baby Gloria embuzi shuganyira kyenjogedde anti ogambe mbu byagamba simanga sex after marriage si wagambye nedda nti laba jukira mama Gloria yagamba sex before marriage sex after marriage kumbe eno mwamaliriza twogera amazima baby Gloria akulabikira nti yali mbe walya tewalya sagala kwewaayiriza walya nze tosobola kukwata ku bundondaga mukazi n'omundaga nga yoyo nga si yeye nenga bikyali ebintu ebyo by the way nze ngenda kola sex after marriage you mean okyali mbere bukulabikawo bwembere kutidde gwanyonyola gwe yasulawo ngenda kuba I'm going to do we're not having sex with my partner until we get apparently married. Yes, until we get married. Yeah, twehaginga shugo ogumikiriza nga tobeera nabo we are patient mukadalwa kwa mulooza mummanyi temumanyi nabwe ebintu ebyo bikyali ebya temumanyi bulungi kati ffe tuli mu kwetegerezegana twetegereza betukola is going out on dates ne tutuula ne mwesigamako nandera ebigere nabiwako kamasaaji ne twebaka wikado ne twenyoza bati nga twebase paka ku maca nenzijukirako waŋŋambako gwe tosobola kweza lunaku nga teweegase bakuba empiso ette obwagazi nze bye saabyogerako nabyogerawo nze siyanku omusajja yenna ono gwe mmanyi ono aliwo ono gwe mmanyi era mpisonayesobola kubeerawo wate sibeerako na musajja yenna I've never seen any other man bwendabeko n'omusajja omulala yenna mbogere sibeerangako na musajja yenna ati muli bajjonkezi era naye yalina lisi gyazze nayo ne mugamba mukwano sibamanya ebiseera ebisinga mbewunya nobewunya abavayo ne bateeka abaagalwa mu social media baana mmwe nga muyina emitima ola tuyingira tweziriko staff only noddira n'omutima n'ogamba yono wange yono human muteekako bati nantunulako
ate abakazi mubyagala naye nzoba ogwo omutima Katonda agumpa ddi. Oli muyaaye soko oli mwavu oli muyaaye Siri mwavu. Oli mwavu. Ngabira abakazi bazeetaaga. Oli mwavu. No, olaba. Oli mwavu, Case. Sigenda kusaasanya ssente Case, oli mwavu. nze omukazi kasitoba muddugavu essente yange ekyamanyi kyobakolera kubakolera video za mpozi n'ekirala. bw'oba mukazi muddugavu ssente yange togirabako. Ekyo kyobakolera ekyamanyi mbu n'omukolera ka content muno naye banaye abaana bakozi ba content mulidde abaana babendi ku mabanja muno mukolera video ya mpozi n'ekirala. Mpozi n'ekirala ono gwe mulaba no mu video yakola bwati ne watenga mwana abendi uyu bamulidde ebbanja another soldier down. By the way, brotherhood manhood firewood and all the types of woods. By the you know mukwano sugar. True love. Kati leka nkuwa gano gabuwa oli muganda wange. Bw'obanga ogenda kugaba omukwano nga tekuli ssente weetegeke okubeera nga omukazi bamukebera. Nga bamukebera bati. Ewalala. Ekyo mulina okukimanya. Abakazi bali awo nga tafa ku bya ssente ayagala muntu. Omukazi bamusalira feri yabwe kirema n'ekiralo olina okukimanya nti abaniga bamukebera. Because how is she looking beautiful? Ate mwejjukira mu mukama naye ate mwejjukira mwagala bali unemployed bamuva waka no bw'omanya nti nno ono sugar akola asubirayo essente zijja mmunyiriza ne kakati gw'owuwo muva waka saa 12 alina okuddayo azijjawa. Anti olaba kati by the trend yakyuse kati twagala nnyo kati gwe okyali nnyo ku buno obuwala bwa airtime ne data obuliwa naawe n'omugulira bonna za bbiri. Look at me. Dakiika 7. Look at me. Dakiika 7. Bamu byantunya dakiika 7 n'omugulira ne data wannaku 3. Taba watano 2.2 GB. Naalaba nga tasobola kubeerawo wotali naye ebintu ebiraki mu bikola. Mbale mmanyi twakiriziganyizza teri kujjonkera munne. Sina kujjonkera njogera just bituufu. Leta mobile money message olabe. Lwaki we tubadde tujja oŋŋambye nkulemesezza omusajja w'ebirooto byo. Olowooza neerabira. Yagala kunsalako bigambo. Kambuuze. I'm in a relationship and my man knows I'm committed. Okay, let me ask you. Ebyo si byogeddeeko. Anti kambuuze. Omusajja bw'aba tali mu kuvuga mmotoka taba musajja. Nze simanyi nti aba musajja kuba n'owanga avuga. Baboda Kigere baba baki? Sophia, Brenda, Maya. Twogera ku basajja. Rachel. Sitina. Bebo. Baba bafuuse bakazi. Rema. Teri kintu kinyiza tekirala kusaba abasajja bakulu babiri nga balinye boda ejja olusinga kye bayinyisiza boda emu njawulo ya 10. Baba baagala kufissa. Ne bagituula ku babiri banene balina embuto nnene n'owa boda abavuga mukulu munene. Kati okubeera n'olubuto omusango. Aba alina kuba mu mmotoka naawe va mu ebyo. Kati muneesi buli omu nti ate asobola okwafoodinga emmotoka. Kati n'abakazi mbaleke. Nekyawandiikibwawo nti Sugar nti abasajja abaavu tebagenda kwagalwa. Abasajja abaavu baffe bagwe eddalo. Toddamu kwogera bintu byogera bya kisiru nga tukola n'oteekamu abasajja abaavu. What is that? Ano Najibu wantunuulira abasajja abaavu bagenda kufa mugenda kufa muggwewo. Mwenna tenga emizimu gyayo gibulawo bubuzi nga giringa gy'abachwezi. Wano nga Najibu afiiridde abulewo. Kaiza afire wana abulewo. Oyo Kajika afire wali abulewo. Nga mubulawo bubuzi. Kajiko mugagga. Ayisi. Ndozera emize gy'abaavu. Ejiriwo. Bonna yabuyiga bonna aziimula avuma amiima n'okumiima emimwa. Weebale nnyo saagala kunzizaayo eyo. Kati abasajja abaavu bo bagenda kufa baggwewo. Ali Carrentos asangibwa Boston, Massachusetts. Akugamba nti n'omukwano gwe wenna ali Boston oli mu Massachusetts mugende butereevu muvuge ku mmotoka ez'ebbeeyi. Muvuge ku mmotoka ez'ebbeeyi. Zino Audi, Brabus. Ez'ebbeeyi. Ye gwe osubira ofulumako mu ggwanga. N'afuluma emeka. N'afuluma emeka. Oyagala nkulaga passport yange. Leeta. Anti sitambula nayo kwambale wano wenzijja teweetaaga passport. Osobola obbeerawo mu ssimu. Nedda sijikuba bifaananyi. Nze nkulaga eyange kwanga mweri. Eyaawe ye Nairobi.
kubanga wali osuseeko tolina wamaanyi wali ogenze walala eyo waffe kati oyagala nemegenda waffe eyo waffe oshegera kati Alika Rentals alina amamotoka g'ebbeeyi mwenna abali bannaye muwagire Alika Rentals eno naffe tufune kkokulya kituufu bannaye temutugamba kale Sorange women syrup ekuyambako okubeera nga cramps oba ino omukazi nga cramps zimuluma Sorange emuwewezaako ate mukendeza ne ka irritation wabanga ali mu nsonga zeze z'ekikyala ka irritation kaggwawo kali affordable kali mu supermarkets matundiro gonna supermarkets and all pharmacies Sorange women syrup ntumirira ku bakadaama nange mbagala nnyo by the way batera commenting awo mu comment section ne batugamba bannaye mutubeereddewo nnyo mutambuliza ekiyumba we love you so much bakadaama mwebale nnyo kwekumira ku executive media bw'oba mupya koonamu muka subscribinga likinga tomissinga kintu kyonna wano wetusavingira ebyokya abalala ne bakola ki ne baddirira Mimi's Glamour batu olaba ng'omukyalo we bwanyumye ngoye z'ekiyisira Mimi's Glamour ye mwambaza tuli awo ku Sapolo Kagwa Road wosanga edduka liri guno omukono amafuta mpozi tulisa amafuta kyawo tulina amafuta getuyiza oyagala kwefuula bali abagamba ng'oyisa sheero buli emu bagiyita sheero Sapolo nedda waliwo amafuta nze mmanyi okwawula amafuta nti this is Shell zonna baziyita gas stations naye omuntu agamba sanga ku sheero ya oil koomuno gabannaaki aba akunnyonnyodde oba olina omusango sanga ku toto ya Rubies nsanga ku sheero ya Olivia okitegeera so mugendeewo alina hijabu ne kanzu z'abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala mwenna alina obukayo kambala bwambazi bwoti n'ofuna imaani nga tonnakateeka nakambala n'olina engeri gy'olabikamu obubi ng'oyambadde akakaaya oba okimanyi eyasamaki kituufu omusajja yeetonze bagambe biveeko nzereka naawe nnonye amaye obuzibu bw'olina gwe naawe kyova olaba kyakumenya nnyo emitima omusajja amala okwenda nadda naga bebi amusole noga it is okay because let me tell you nze ebintu nga omusajja okwenda si bye ebintu ebiyinza okunkyaya omusajja kuba naawe oli mwenzi nenze saga musajja nkuba neggwe buno obuvidiyo bujjukira bujjukira noonya bukaaya ondabiko mashallah allahumma maswalli maama nyabo omwana w'abenti sokola ekyansanyusa kana akakaaya beera serious ekyansanyusa kana akakaaya ebbina lifuluma oyambala akakaaya Mimi's Glamour n'ofuna ebbina negwe kakuboola weyasamaki n'akabina wakati kawashuga sokola akabina wakati nga walina ebbina mwanyi era ndiina tolirabako ennaku zino lyakendeera kweriri nawe ebbina lyange tondaga bino ndaba kino kyendaba wano nedda enempala eba ekutte enempala eba ekutte buno buyamba ki nedda olaba enempala eba enyiga olaba kati teolaba ne hipu zeegize eno mpale kunyiga temujja kitegeera you will not understand ze nkubuulira we affordable siba nga ndiseeyo akalango sireseeyo sekyo tubunzike abantu bagamba akagambo akasemba abavubuka abaavu Stingy Men's Association omanyi weerabidde bagamba nti gwagikulira njagala bategeeza mukwano nti tuli so proud era abasajja abali eyo ng'okimanyi nti ssente yo tomala gagiyajamya omanyi Mimi yeyampumuza amatu leka mpisewo akalango kaba Stingy yisaawo bw'oba okimanyi oli musajja ng'oli eyo nga ssente yo toyagala gijajamya nnyo nyongera okwebaza weebale nnyo era nga wetulaga tulabawo munnange tolina kubeera nga ate ojajamya ssente ate nga oba ozigaba considering ku bakyala abeeru abaddugavu tubagende kitono nnyo kubanga ebiseera ebisinga batwogezaako bubi but at least bw'oziteeka mukyala omweru n'abaako waatuuse bagamba nti
omwana yeetisse badesula ebintu bya kisiro n'omwana byabadde ayogera jako gasi kiki addugavu nga munyinga. Executive Media. Focus, innovate, succeed.